mujanga muluddewo okujja mu antinento. Abatwala eddwaliro lya Sembabule Health Center 3 nga bali wamu n'abakulembeze ba disitulikiti ab'enjawulo batandise kaweefube w'okusomesa abakyala amakulu agali mu kugenda mu ddwaliro nga bali mbuto ne mu kuzaala okwewala akabaate akajjola obulagajjavu bwa bannakazadde. Okusinziira ku Richard Mugahi, kaminsona ku nsonga z'okuzaala n'abaana ku ddwaliro, kikwasa ennaku omulembe guno maama okusiiga omwana we akawuka ka mukenenya kyokka ng'ebiziyiza kino mu malwaliro gyebiri wabula mugayaavu bw'abazadde. Ekyo kitegeeza nti eno we tutandikira eno abakyala bajjaze eki oba tetubakebera bwe tubakebera tetubateeka ku ddagala kintu kya bulabi nnyo okulaba mu sayansi we tulina kati nti maama alina akawuka ka mukenenya azaala omwana alina akawuka ka mukenenya. Maama omulamu nga n'omwana mulamu famire eyo tesobola kubanga eri bubi mu byenfuna. Ono ayagala abakyala okukoma okuzaala abaana bayitirivu nti kino kanaluzaala wa bintu bingi naddala abaana okukoowa. Buli kimu kya kibalo muleke okuzaala abaana nga leero ozadde after 9 months emyezi 9 kubanga n'abaana bo akoowa. Mu musomo guno n'abaami babaddemu era ne basabibwa bulijjo okubawo okulwa abakyala baabwe nga bali mbuto nti kibongera amaanyi. Olubuto lumanyiddwa ne bw'oba obadde mulamu nnyo ofuna olubuto amaanyi go gakendeerako. Kyetuva twagala sapoti okuva mu bantu bangi, tugyetaaga okuva eri omwami ne tugyetaaga okuva ku bantu abamwetoolodde. Omwami ono bw'aba ne mukyala we mu ddwaliro naddala omulundi ogusooka ng'agenza okunywa eddagala asomesebwa butya bw'alina okulabirira omukyala n'okumanya ebyetaagisa okumalako ekiseera ky'olubuto obulungi. Bwe twogerera ku biki bye yeetaaga nga tutandikira ku ndya, tutandikira ku nnyambala. Ennaku zino mukiraba nti abakyala baffe abamu tebakyamanya na kwambala nga bali mbuto. Bambala obugoye obubatikkye omusanga n'omubuuza kuba bw'abaze mu ddwaliro omubuuza lwaki oyambala bw'otyo. Oluusi n'afuddamu nti lwe lugoye lukka lwakola ki lwayina naye bw'aba ayise n'omwami we muba mujja kubyogerako n'ebyokwambala. Meya wa tawuni Council ya Sembabule Judy Kasekende asabye abantu bulijjo okukola omulimu gwabwe nga ne gavumenti bwe bakwatizaako. Okuba n'abasawo abamala, okuba n'ebizimbe ebimala, okuba n'equipment oba ebyuma ebikozesebwa mu bungi nga bimala nga bya mulembe. Naye nga temutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe gavumenti ebeekolera bwereere. Ssente wa disitulikiti ey'e Sembabule Patrick Nkalubo yeebazizza abasawo okubeerawo mu mbeera yonna naawe ekyokulabirako eky'abasawo okulemerako ne mu mbeera enzibu ng'eya COVID-19. Bwe twali mu COVID wano ng'atubonyaabonya buli muntu yali atya okukwata ku muntu ng'omuntu bagamba nti gundi mulwadde nga weekweka naye mwavaayo ne mutuwonya ekibambulira ekyo tubeebaza era tubeebaliza ddala. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu Hanifa Kawooya nga yabadde omugenyi omukulu yeebazizza abasawo omulimu ogw'ettendo gwe bakola eri abalwadde n'ategeeza nga ne gavumenti bw'egenda okukola ku bintu eby'enjawulo ebitatambula bulungi mu mbeera z'ebyobulamu. We have to ensure that we all have something to contribute towards our health system to ensure the well-being of our people. Okusomesa abantu ku nsonga z'okuzaala lyerimu ku kkuba abasawo ne gavumenti mwe balina okuyita okulaba nga eggwanga liwona ebizibu ebimu.